tubagala nnyo mwena bali ku mukutu ogwa Daily Still Hope, The Stop to Testimony TV, Tish TV n'emikutu emirala mwebale kubanga ate mutugoberera. Olunaku lwa leero nga tutunulire ku amawulire agafulumye, ndowooza mwenna mwagalabe ku mikutu egy'enjawulo nga bagamba nti waliwo ekika ky'enviiri kibadde kikozesebwa naye ng'ekyo ekika kireetera omuntu okufuna kansa n'okuba nga kikyusakyusa obutonde bw'omuntu. Bamaama muwulirize bulungi, ebiviiri bye mukozesa wabaddewo ebimu nga okikozesa bwe kikuleetera kufuna kansa, chemicals ezimu ze baateekamu ate ne kikuleetera n'okuba nga obutonde bwo obw'omunda bukyusibwa. Kakati nga mawulire gafulumye, naye ndowooza ffe tuze tubagamba ku by'enviiri. Bagamba muzeesonyiwe nga temwagala, era saa zino atiisa omuntu agenda mugenda naye ng'asibye enviiri ze. Olaba ebintu ebimu byenenye, ebintu ebimu si byonna nti buli ekijja kikyo, waliwo by'oteekeddwa okukola nti by'otateekeddwa kukola. Naye ekisinga byonna tubagamba muzimbe enkolagana ne Katonda. Waliwo ebintu ebimu Katonda byagenda okugaana nga towulidde na muntu yenna abyogedde nti va ku kino va ku kiri, naye nga Katonda yennyini akoze ki? Akwegambidde. Kanja bawuliza akatambi kano kaddakiika oba zirenga 2 naye kali mu lulimi olwabo abatalya school fees. Kati fe abalya fees nganze ajja kujja tukamenyeemenye atulabe ate biki ebikalimu ate twongere okuba nga tusima ekintu kino, kubanga ojja kirabira wano nti kansa simanyi butonde naye nga waliwo emabega waakyo ekigendererwa kyakyo. Njagala okawuliriza akatambi kano ate sobola okuba nga tukumanya. Kale ndowooza akatambi ako okalabye. Akati naye ebintu bingi ebijavaayo, sitaani ono bw'ati wakola. Ayiye ekintu kye n'amala n'akita nekigenda mu bantu kale n'ajja ng'omununuzi neyefuula nga Saviour. Naye nga kyefuuyiddeko nga Saviour yakikola.
okitegedde. So bintu bingi bantu bano be bakoze oba omulabe sitaani byakoze okuyita mu bantu be bakozesa. Kino sikitwala nti wazaana accident ti bana abantu be baali bafulumya tebabimanyi. Nedda. Zino companies zina abakugu, zino companies bye bakola bigezesebwa n'ekitongole eky'omutindo mu ggwanga eryo. So zimanyi kye bakola abakitegeera era ako kaali kagenderere. Era agamba nti the population agenda gye eryo kendeeza abantu. Ate wozisiba n'ofuna cancer. Ezo the population agenda. Wozisiba n'ofuna cancer. Ogenda kweraliikirira n'ebyakatonda oyinza bivaako. Kale ate waliwo kye boogedde njagala tuteekeko nnyo essira ekyokubanga zireetera okukyuka kw'obutonde bwo hormones, zikyusa hormones. Kakati njagala wano owulize bulungi. Okimanyi abantu bangi beesanze mu bisiyagane nga tekyaliko mu ndowooza zaabwe. Naye from nowhere n'atandika okuba nga akyagala. Ezo hormones zikyusibwa. Kati sitaani amanyi nti ebisiyaga abantu tasobola bikkiriza. Naye aleesa atya idea eyo mu bantu freely nga tebakukase, tebakuleepinze, tebakukoze eki. Kati ebyo ebiviiro eziba bikyusa hormones w'obisiba watya n'obisiba hormones zo ne zikyuka noba nga oli mukazi otandise okwegomba bakazi bano, oli musajja otandise okwegomba basajja bano nga hormones ziba zikyusizza. Niba nga otandika okwagala ebintu by'obadde toyagala ebyebisiyaga. Tulinayo bakazi basajja, omukazi asiba enviiri aba mukazi, manya omusajja asiba enviiri aba mukazi, oyo aba mukazi musajja, tubalina nabo. So watya ngono omulabe lukwe lwakuyisa bisiyaga naye nga mu nviiri, nga mu nviiri nga hormones ziba zikyusa. Sitaani kankubulire mukalabakala akoze buli ekisoboka kyonna asobola okuba nga afuna omwana w'omuntu amukozesa byonna byayagala. So agenda ezo nyingi era nyingi zikyajja ebyo nze era we nakirabye I was not shocked. Seewunyiza nnyo kubanga nabadde nkisuubira era bingi bye bakyaleeta ebisingako nako ne bino bingi. Sitaani ajagezaako okubanga anoonya engeri eri soft ate ng'eri sweet okubanga ebintu bye abantu babyembuleesinga mu butamanya. Kati gwolooza bameka abadde bakozeseza enviiri, waba kansa bameka baba bamufunye, wekuba kukyusa hormones bameka abakyusiddwa hormones. So tulina okwegendereza. Bano abantu bakola ebintu byabwe kale olumala ne babifulumya ne beefuula ng'abafaayo eri omuntu, bakoze study, bakoze research. Naye nga ebyo byonna babikola kusuula fear mu bantu. Kati gomanya how many people are fearful. Abantu kati abali mu kweraliikira dde bakozesa products ezo obamanyi mu miwendo ki. So bwebwo obukodyo bw'omulabe sitaani afulumya ekintu n'akireeta mu market nemukyembuleesinga ate n'avaayo nga alaga nti ye mununuzi. Tibanaye kyekintu nga ffe bannasayansi ekitongole ky'ensi yonna ekyobulamu twagenza okukola research mulimu kino mulimu kiri naye ng'olwedde bamaze dde okukola ki okusaasaanya omuwendo gwe baagala gumaze okubeera kati guli victim. Kati kino baleeta fear. Kati kana akakodya ak'okujja okubagamba kiriwo ekiti tuzudde kino na kino baagala kustayalinga up mwaba kati abafuse victim okwongera obbasuulamu okweraliikirira. Kati gomanyi bameka adde babikozesa, gomanyi okweraliikirira kwe bali. Manyi abantu tests kati zebagenza okukoleza cancer ne hormones. Boni tulina okubeera abantu abakalaba, tulina okubeera abagezigezi. Sitaani alina emitego mingi, bintu bingi byagenda oleeta bingi nga toga. Manyi abantu beeraliikira Mark of the Beast nga balowooza babagenda kukwatako mpaka bagikuwandike mu face oba n'ebirala. Kati watya nga yayisizza mu Mark of the Beast bameka abali victim okitegeera. So tulina okuba nga tuli mu mwoyo eva
nga twambadde omwoyo wa Katonda nga tujjuziddwa omulabe bingi byaleese bingi byakyayiya agenda zinyingi zetwaleka eyo ninga zonna ziri mu pipeline onoowona otya onookivaamu otya engeri yenyangu yokka kwekubanga weesiga omwoyo wa Katonda yenyini ajja kuluŋŋamya biki byoteekeddwa okukozesa ne byotateekeddwa kukozesa abantu ne banava ne boogera kino kite kino kireke Mukama mwenyini nga takomye ku mutima gwo ebyo ebintu bijja kuba bizibu era tojja bivaako ojja bireka wiiki emu kubanga ojja kuba ofunye eri entiisa y'ebyo by'owulidde naye wiiki emu kaseera neggwako ojja kuddayo mu normal days zo okitegeera so ekyo kika ky'enviiri kiri katale ezo enviiri ziri katale bakazi muzigula muzikozesa naye tulina okumwina obeera abeegendereza sitaani ye yayisaawo obubaka bwe okuyita mu zo ate yeefuula ng'omununuzi naye nga byonna ayagala kwongera kwata omanyi okukwata omunyu noyongera mu kiwundu byagezaako okubanga ate akola kusuula ntiisa abantu kweraliikirira olwekyo kyakoze ki olwekyo kyakoze so kwega amawulire agatambula mu nsi yonna basanze obuzibu mwezi enviiri zireetera kansa nezikyusa n'obutonde hormones so tulina zeegendereza okukyusizaawo hormone abadde tayagala bisiyaga notandika okubanga obyagala totomanya nakwagala gye kuva biraba kubanga hormones zebaba zikyusiza zitandisa okudevelopinga okufuuka ekirala gwetolaba nti bano abasiyasi abamusajja nagala neyekuba eddagala hormones nezikyuka nabanga omukazi abamu basalako n'amabeere okitegeera nabanga omukazi ati kati n'obutonde tobukyusiza ddala n'ofuna obwekikazi so bagezaako okubanga balwanyisa principle za Katonda order sitaani ye kuva ku lubereberye kyekyo ye yajja kuba kutana kuzikiriza nti oli mukyala sitaani agamba waasi Katonda yakola nsobi oli mwami mu mubiri gw'omukyala so abamu bakomekereza batadde mu sente mpitirivu okubanga bakyusa agenda o identity yaabwe agenda yaabwe identity yaabwe okubanga bafuuka ekyo kyebataali okuva mu lubereberye wabula kino kitaani kyaba whisperinzidde muki mu matu kakati banasajja balina enteekateeka okubanga ate willingly ng'ate totegedde ofuuka kye baagala ninga tomanyi ng'okozeseza products zaabwe zebagenda okubanga bateekamu eddagala eryo erikyusa hormones nga walabye ezo enviiri okomekereze amazima nga kyowali ovumira kyowali toyagala ng'ate okiyingidde abantu basigale kunenya kusalabusaba naye nga tebamanyi wawambibwa nawe tewayagala naye olabirawo ng'okyusiddwa from nowhere kubanga tulina okubeera so prayerful tulina okubeera abasabi n'okubeera abasabi omwoyo wa Mukama leka akuluŋŋamye na buli kintu kyonna kyokola ki kyokola oba kyokozesa ate tobuuza ffe kuba naffe tetumanyi byonna ezo ate omuntu ayinza okukubira ate kino ekika ky'enviiri ate kiri ekika ky'enviiri ate kino jamiru ate naffe tetumanyi byonna sobola tukulifaalinga ku porofeesa omukugu amanyi entandika okugenda ddala ku nkomerero nga ye Kristo Yesu omwoyo wa Katonda Katonda mufuula mukwano gwo buli ky'onoomubuuza ajja kuwa ate yagala accurate answers nzoyinza okumubuuza ekintu nga simanyi nengezaako okubanga akikuddamu ate nenkuwa ansa tagenda kukola ki tagenda kubanga ate ekukolera so kega amawulire agatambula mu nsi yonna enviiri bazizuddemu ebyo ebirungo liidi n'ebirala ebireetera omuntu ofuna kansa alina okusobola okuba nga ate akyusibwa hormones ze nezikyusibwa so be what you are ebintu ebiri artificial waki oyagala okwefuula lwaki oyagala okuva mu identity entuufu so ndowooza tutunulire Katonda yekka kubanga bingi bikyajja kino kijja kukuba encuku oba kikumenya omutima kikuleetera ebirowoozo bingi naye ate nze kimanyi nti bingi ebikyajja ebirimu owaasi n'okusinga kino kyokola ki
kino kyoli kulowoozaako akaseera kano biri muwaasi. So mu buli kyonna ekitambula na buli kyonna omulabe kyagezaako okuba nga akola ki ayiiya, tulina okuba nga ate tutunuulira Katonda n'okumwesiga asobole okuba nga ate atuwanguza. Gega amawulire agali mu fashion and design eri basisita baffe n'abamu babbulaza abasalawo babeere basisita nga basiba enviiri, nabo tubabuulidde ki ekigenda mu maaso, babeere aweya oba obadde obikozesa. Labyekaawo bingi otundira ebika dalingi n'ebirala awo mu kavidiyo ako kekuteredde osobola okulaba ebika oba companies ez'enjawulo. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi. Ffe magezi gaffe tetusobola kwekuuma wabula kyetuva twewaayo gy'oli, tusaba otuluŋŋamye Mwoyo Mutukuvu. Twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo, bannyaffe bonna basisita baffe nabo tubawaayo abakozesa products eziwe zityo. Mukama osaasire ate obaluŋŋamye mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omwana tusabidde. Amiina era amiina. Kani etolemu katono nnyo weekomawo, tugenda kuba nga ate tweyongerayo. Shalom.